nalabe reaction ya Kabadia netegera nti tulivinga mu generations za njawulo bana abana ba Gen Zs kati gwe nemperekeze eyo eya Palaso tugenda kubasiika tukuba mukulu tukube n'omuto tukube n'abali mutaka bonna abaafa eno generation nkyamu bato tebamanye history ya Chameleone. Even if it comes to violence, Chameleone fenafana tumanyi wana abaludde bamaze emyaka 3 nga tugoberera endongo eno. He's one of the masters of violence when he chooses to. Chameleone ayina abaana mu buli dipo bazita dipo zomanye mu ghetto abasobola okumuyirawo omubiri ne bubera kuweerere era nga n'abaana abo ennaku zino bagenze mu campuses z'abayimbi. Chameleone yabadde breedinga wetogera ku magaali kakati bantu bamanyi kye bazannya nakyo we baagala okutekinga that direction mbutujja tuwena bakuba obugatto mugira kino mugira kiri. They don't know what they are playing with. Chameleone atawo wasinga amaanyi amayitirivu ennyo because when you remember the incident ya Palaso okulumba amaka g'omukulu abantu abajja nawulira nti amasimu gaakubanga abaana bajja mu dakiika 4 dakiika 8 mu bwangu mu kire ekyo kikulaga family eyo ey'amayanja nti bano bannaffe singa bagezaako n'omulundi n'ogumu n'okukirowooza obulowooza it will be the end of them. Togera ku muntu awo nti this was a calculated move of Chameleone nti mu bantu bonna ani gwe nsobola okuprovokinga n'enfuna reaction bani abalina obudde bwaffe obulowoozaamu usaide ya Firebase bali mu byabufuzi tojja kufuna reaction ojja kukyogera you get away with it. Olowooza mu kusaidi y'Abagagamelians ojja kwogera but Bebe Cool naye bafuuka bakinywi kimu kijja kozinga maki mawulire but then ku online kuliko fan base emu kuzisinga okurowaringa okuwuluguma naye y'Abafangonians kati olina okubakuba tibalina product ki balina kapati lwe luyimba oluyinza okuba nga lwawekeninze alien skin abadde nga omusajja watu is blowing hot and cold but then nafuna heat finally ya kapati kati olina kukwata oluyimba kapati n'olubalaga nti nno luli wansi kiriza obaganda nga takye ekyobugagga kyabwe kibalina at the time baba balina okuba nga babeera emotional babire nga boogera. Kyannaku ekyatuuka ku presidential advisor full figure ebyaddala sijja kulima nze omuntu nemba simwagala saali mwagaliza kintu kibi kumutuukako naddala physical assault okumukuba kuba kiyinza okuva mu kuba omuntu tujjukira 2017 nga gwako situation yatuuka ku radio tuyingira 2018 radio nawo tuvaako wabula ate era ne mugamba nti kibeere ye kyaku reflectingako engeri gy'abadde tradingamu n'abantu. Omanyi abagazungu bagamba nti olulimi luno lusobola okuba nga luneneko okusinga ekiso okitegeera nti lulumya nalwo luyinza n'okusinga omuntu okufumita ekiso so oba okitegeera naye ebigambo famire z'abantu kababeere ffe naffe aboogera tuli perfect tulina abantu betulumya oba okitegeera nze nakava mu kkomera saawa zino nayiga yes okakkanamu so olulimi luno lusobya tulabye abantu bangi nnyo out of nowhere nawulira story nti gundi bamukubya amasasi gundi bamutomedde emmotoka oba okitegeera nti mukama abeeranga kuwadde second chance okubeera nti nno omulundi oguddako maybe oyinza obutakozesa measures ezimu ndowooza weekend webeera eweddeko wali bwe tugenda okugiddako awo bijja kubeera on the law but I believe buli muntu alina engeri gy'avengingamu ate ng'omukyala oyo si ye muntu asobola okukulekera so Namere should watch out.